Come on. Kadi waliwo amawulire agatuuse ku ssomero. Ebintu bigenda kwononeka Friday ne bagenda okukebera ab'embuto abayambala obubi abatasala nviiri okwasisa empisa bujja. Mwana asema tugenda kola mwana. Kadi agamba ye Friday tagenda kujja talina gafiira bwereere kubanga amanyi tagenda lubuuka. Yegenda maaso. Yegenda maaso. Yegenda maaso. Kakati gwe jangu. Kiki? Nagamba ebintu bino kiki ombuliriranga wobadde nekyo kanzo kambuliranga mpulira obize sinukira kumera gyo kadde kataasa. Kakaki bidi bino nawe oyogeranga nagamba genda Katrina ebitumbuwa bibaawo kyademu kubonaabona owulidde nze si bitumbuwa kiki nze wula si bulungi wobadde ki woba olina obuzibu mpulirawo kiki Lolexi kati kiki bangende nedda togenda nkole ki kakali kiki nyakubuli ayogera nunina gyendaga nze ndi ali tuli mu kunyumya n'emikwano gyange oli wano omala nedda alina kale kangula just 1 second ngenda kuula ekikulu naawe papa yogera obadde ki nze muli alagenzogeragyo katunkuma abadde ki kiki gwenno ngenda nze ye gwe kiki newaca naye bukizitowa kati ngenze ojja kingamba nga kiwewuse owulidde yogera emmeme kati ansinikidde omuli amabere negazimba ennywanto nze ndi tumbu kiki gwe yawuliranga akyogeredde mu nkoona Kabiswa Kabiswa asobeddwa Kabiswa kati nkubulireko muna lugambo kansoke nkisene wansi kigumu tekibotoka kyekibotola ngamba Felix okimanyi Felix aweta sabadde ki Felix kiki tontana bakubulira gwe mwana go Felix yakowadda bwatu notakimanya okimanyi Felix agenda nikakusomera eri simanyi mbwa agenda somera mu kibuga bananga Felix andeka sembitena n'ekimu kye yaŋŋambyeko kumbe Felix bulijja alina ekikata kye kyabyala kabisho byoyogera gwe bagambye Felix alinaye mukazi omulala kakati nasomanye ebitabo ekikata kyakakimanya kati nasomanya bino oli omwami yafunye mbusimanyi sponsor kuusi ani sponsor kuusi bagenda mu sponsoringa government scholarship mama kati kyekikata kyawulira nga nekijja kubundula kubanga amalagala bagatwala ne bannange banneewakyo mpadde amawuli agakyasinza okgaga ndani nze nkubuulira gwe jangu olaba bona omusangayo tugende ku luzzi bagenda n'ebidomola naye nga mulimu jerikaani ziri eza bulijjo 2 kati ogenda okuddayo minisita nankana ntemutegese eruumu yonna etunulanga ebijanjaalo ebikube omwana wange yazza mulwadde Katonda agenda no nga ave nga alwadde gunene omukulu munyiivu nakani sirikira eri kusonyiwa namunagani yiko temutegera mutegezi nakani kirabe yege
Kakati ugenda okwetegereza waliwo akabu soko lindeko nkubira bwoba omaze. Doctor, who wrote this nonsense? Ani yawandiise kasasiro ono? Kakati ebizu biri mu nsi. Jukira omwana tannaba kulabwako ate tapapirwako ne tudda ku ssomero. Lwaki dokita alibadde awandiika kapapula kali? Kadi ssebo yamuwa 5. Oyagala nzigyamu olubuto lwange? Si kulugyamu. You know, already talked to the nurse. Omanyi nayogedde n'omusawo bintu bigenda kubeera kati kabiswa ayina embeera gy'atayagala kulinda. So okwate fitiri kubeeremu ogumire ku ebyo. Nze nedda kabiswa bawaddamu ebyo. Kyogamba olubuto sirujjaamu. Naye kati tetuganye ebyalavu bibaawo naye kati gwe omwana asoma ofuna olubuto muvubuka ng'oggyeko okulabika ndi okalubiriza omuvubuka naye naawe kennyini embeera gy'oba ogenzemu eba ndala. I'm ready for everything. Nze buli kimu ndirede ate omuniga akugumya naye ng'akimanyi we mwawukanira ye gaapu gy'omuwadde asiikula nga pajero tonoolera. Wakyo kijja kuggwa just relax. Gwe kyoba olina okukola mwana afuna weegomera embeera. Okimanyi ono abakebera embuto ajja nkya kufulayo kati olina kuba nga toliiwo. Aya yegenda mu maaso. Kaakati mwala nga bamuwe fitiri mubeeremu. Neonaera aveero naye kakasi kyanjagala ngenda gamba ndi n'enjanja. Egenda mu maaso. Kaakati kabiswa omuniga afunyisa omwana abandi olubuto ebizibu ne bijja n'atandika obadde alinfa ki obadde alinonya ki. Kaakati abayi teri mulimu gutaliiko mpeera lwakuba ekyo ekintu abantu balwawo kitegeera. Buli mulimu gubaako empeera naye mulimu ogukoze otya era y'empeera gye guzza. Kaakati n'omutaka ali mu buzibu ne tudda keesi. Taata Dokita, who wrote this nonsense? Ani yawandiise kasasiro ono? I said who wrote this? Ngambye ani yawandiise kasasiro? Nze nakawandiise ng'okukawa I'm okay. ne tata ndi bulungi omwana mugaga n'avaayo. Oh baby omwana ye mazaalibwa birthday. Olwo ndi bulungi naye mpulira ano akyantujja nside wa. Daddy, you see the increasing number of students in school. Omanyi taata abaana beeyongedde bangi ku ssomero nziyira. Abaana bangi. Sorry. Ate buli omu ali awo mulimu abajja balidde empafu buli omu assa nga bw'ayagala. So that's enough rest. Lengera ekirwaza omwana wawola naye abaana babagagamwe. Omugwako n'omuleeta mu kigobe tumbaavu. Ng'enkuba weetonya ali wabeera wakayanja. Okimanya nti ensi etaama. Yegenda mu maaso. Kano sebo omujjuzo oguli ku ssomero gumulwaza. Kade baga abasuke bamujjanjabayo kawiiki kalamba amala okutereera. Kade ogenda okudda eno. What shows? I mean, what's the evidence? And you think I can come to you without any evidence? Labayo. Morris, this is my evidence. Kano abali embuto bawera. Ready to accept your mistake. Weetegeka okulekkeriza ensobi gye wakola. Morris ali wano. Straight. Ono love doctor. Love doctor alina empiso injection enzibu. You're talking about? Kikyogerako. That lady will take me to police. Okimanyi bajja kunsiba nedda. Oh, too young in. Kati naye naawe onsobera. Nagamba nga wano simanyi funa ebiveera ng'odda mu buddeeya. Kati olabye? No, penna. Ale kali kyekyo ale kati kyetagisa mwana gero ojja kumpa wabira ate aba bakufunga asajja muli bazikumbe Ed Monster. Ha! Naye tompaayo. Tomva muto. Hello. Are you not? Ed Monster alinga mbega ajanga wasaidi mukola ki? Friend, what you are doing there? Gwe mukola ki mukati yako temukimanyi nti awali prohibited? Black. I was just looking for my pencil. Oh. As you finish. Where is the art book? Oh, okay, sir. Kale sebo katumalirize discussion. Yegenda maaso.
olaba byolese tompabira no tompabirayo egenda maaso biggwerawa Morris afuuse Morris atudda case hospital Mugaga yagambye omwana we bamulabirire kaino ngemaze oyita ennaku 3 omuwala ali wano yenna atukunda Gloria Anena original names bwala muyimbi tubulaiko mu video ezenjawulo tugenda maaso akandi nnaku 3 zamazeewo kitabo yamugambye amaleyo week aliokadde ku ssomero kati agenda okulira akonkona yamanya kitaawe alina okwefuula afe nnyo baleme muzza ku ssomero tayagala ne abaana b'abagagga be batayagala kusoma naddeyo n'atintima kati tuba tulinga Morris madde manyi dadi yalumbye wabula mwana wa mugagga kati atenze kintawula ku baana b'abaloodi bano bamyera byabalumba kati myera azze n'ekimuli naye simanyi oba tasaddaase tuition ayinza okuba school fees aleseemu ekimuli asanyuse omwana w'omugagga nze nkuleetera Rolex n'otya zanya n'okuzanya kale nze kizibu nnyo tona ekintu kye siina wange nsooka kukiraba nti wange kirungi nti kankiwe n'omulala naye ebyo awula ajja kuba oke bigenda itya kusomero atuli awo mwana izibyerere mwana byekkayo biri malala gokkaawo kiki ono agenda kujja lwa kutaano kebera abe naye ndi mweraliikirivu ono ali olubuto simanye ani baby Morris wangi alinga jinja lya butida ogambye waliwo ali olubuto ani gwe weraliikiriddeko njogeddeko kwali olubuto kumbe waliwo yamugambye ali lubuto ate yamusuubiza omusiba yamugenze ensiba Morris ani gwogambye ali olubuto Morris okyogedde gwe kenyini Morris come on nkyogedde didai fuluma olwakyeganira leka nawe baby ebintu bino bijeemu omuzannyo ate obuwala bw'abagagga bugoba kabaka kimanye kisooka kabooko ekyokubiri balina ssente ekyokusatu ojja kgenda fuluma genda tumbaavu n'oyamba amasikiini eno ekimuli Morris akiresse njafuna omulala abo sibafumba abo lwa nsonga eyo njafuna omulala yalaba abakuba akyakuba bangi bakyajja katuba tuli awo sangamba Morris aliwa nangwe noonya Listen to me very well. Puliriza bulungi And listen carefully. Era owulize n'obugendereza. You get to see Morris anywhere at the school. Womulabako wano ku ssomero. Here at the school campus. Wano ku ssomero. Just call me. Nkubira. I will deal with him. Nyakufaafagana naye. Ate gwe yakoze eki. Nga ni gwakwata mu gundi ate. Kati Morris alina be yakutte mu liiso. Morris super injector. Ekitegeeza lwagenda okunsookayo ku werusi katugenda maaso ssomero lyerino naye ebizibu ebiririmu nkugambye life triangle gye tulaba twagala tumanye ludda bajja biggwera tukyagenda maaso n'ekitundu kyayo ekisooka era nga nage tujja kuba tubikutuusaako byonna mu Emis Productions natenga bulijjo so nga firimu eno ojja kuba ogyetuusaako maduuka wonna awatunda firimu Uganda songa ffe wetuli wali eri akusega wa city Kisenyi Mengo Lubiri we mujja okubanga mutusanga tulinawo branch yaffe bulungi shop number 8 egenda maaso kaka tuba tuli awo
nga waliwo eyingiddewo ku ssomero. Laba bakuma omugagga bakife bebazizza n'omugagga yenyini nyini kwegaleeko nyini alinga kife njagala osome nyamba buyambi otasemba ne waba yaddiridde abasemba ayagala nnyo omwana we yatofaayo bitabo tebikumenya nnyo anja kuwa kafaamu kemutukula kale dadi awo omwana oba omutumye kola bya malala byokka tebereza minisita naye abamukuma bakife kati ogenda okudda eno muvubuka kigobadde naye oyo ani eyalesobose ngete bansonyiwa ejjajja mbuuza yegenda maaso ndowooza tuli mu byalusa kwata ebintu byo genda otandika obufumbo obupya daba okusoma kukomyawo bamulabye n'omuvubuka okitegede sikwagala muzeeyi yamugoberawo ye Serugooti Swibe Original Names era nga twamulako mu firimu nga mukazi mukasebo kiganye kyeyali amwagaliza kiganye mwana kono nabwonoonyi sente gomanyi yiikazi akasoliza ensaddaako osome taamu manyira wano ye wabadde nani kiki kati kumba omuwala alabika oli tumbu lwa muzzukulu wani Mukisa ya Rabbi banaye gana amaka gatujjirira mu bonna benandivunanya kwini kwata ebintu byosookoze eri abadde amugobye naye bwakimanya gye yafunye olubuto eno yali butidda mu bwongo bannange lwaki naye bannange ebisiraani bino byatujjirira bannange kino ekisiraani bakitulambira Serugooti Swibe Original Names kadi yalaba amaka gali kansooka endabe sijja bbikiriza leero luli bakinkola n'ensirika bamukola ki ogenda kola ki jjajja nja kikola ggwe dda mu nju sooka enkikole bali then nzireewo kenkomewo ku lwa Katonda n'ensi yaffe mulabe ekitundu ekyokubiri mube benkanya mube basasuzi tubaye tulaba Life Triangle nate nga bulijjo era emize badde nkwereza abadde lutako metone kayanja nga Felix twatumanyi kyekiyinza okuddirira natukunda Gloria nena nga birthday mujinda Miriam nga Dr. Diaz tugende batukuweereza ekitundu ekyokubiri okumanya kiki ekiyinza okuddirira naludda wajje biggwera akuume Jolaga Jemba Hey Life Triangle Hey Life Triangle Hey life The Life Triangle.